nze gundi zange ziri 3 ngina tandika na MC ekisooka event bwetegekebwa promoter yabagitegese wabula waliwo ebintu ebimu tutannatuuka oba wetutandituuse happy bw'onaabanga okufuna ddiiru y'okubeera MC kikwetaagisa kuleeta mpapula zo za kusoma kikwetaagisa kuleeta background ya wajjo MCnzeeko tugenda kumaliriza nga ba MC betwakula tulaba betuweebwa ki be balina emirimu gyokka bokka so bw'oweebwa omukisa n'okwata omuzindaalo on an event ng'eyo ekisooka sooka omanye nti gwavuga omukolo na omukolo gwe naliko nga MC kakati tata w'omugole omusajja nampita kwa gwali waka nanyinyonyola ky'abantu betugenda okwogereramu nebyo n'ababimaliza n'agamba nti omukolo guno ffe tugutaddemu ssente naye gwagenda okutta omukolo gwaffe kubanga tukwasiza oba ontegeera so wakati nga MC okutta omuzindaalo buli kimu kyolangira sooka okirowoozeeko nti kisoboka kubanga buli omu awuliriza ggwe kubanga byonna bakigamba nti MC yalangirira nti bannaye mufulume mugende mukole ki mulabe fireworks sooka otunule numbers z'olina emiryango abantu mwe bagenda okuyita gye bagenda okulabira fireworks ddala kisoboka so nze ndowooza nti engeri bw'oba bakwasiza omuzindaalo nga gwe MC kubanga muganda wange eno ndowooza nti mmere ya muwogo ekivulitse obeera nga tekirina MC that is why kikumaking you are a priority because abayimbi basobola okujja ne bayimba oba ani azzeeko abantu balabula bimuyimbi ng'ajja so kyobola nga oyina ne budget oba oyina amaanyi mangi MC w'okwatawo bati mike kyobola nga ebintu ebimu osobola n'okugamba sirisa music kola kino kibeere bwe kiti oyina all the powers to make the event happen oba go wrong ekyokubiri ndowooza nti I understand 31st is about fireworks naye venues kati bali musimba lese venues eziri closed ekya fireworks either tukireke oba tufuneyo enkola endala abantu basobola okulabira fireworks oba ontegeera kubanga freedom city mbike kakati ekya fireworks yes omanyi waliwo innovations etwagala okuteekawo because of competition and stuff naye byonna waliwo ebitasoboka so nze ndowooza nti ekyo kati kiddayo ku bannannyini venue ne bapromota then ekyokubiri poliisi yaapuluvinga aba fireworks bonna ekyo tebakirowoozaako nti fireworks bagenda okukubibwa abagenda omulaba bagenda mulaba batya so kati kino ekintu kiri wamu buli muntu na stakeholder yabadde mu kintu kino yomo ali questionable kubanga ate fireworks kye kintu ekimu ku by'amaanyi ebitamalaga kubibwa paka nga poliisi maze okuwa approval zaazo fireworks bwakubibwa abagenda kulabibwa abantu abagenda kulaba fireworks bali planned kubeera wa nga yagenda kulabibwa atya because by the time of the event etandika nga bali munda weziwera omukaaga ng'olwo bafulume batya olaba okuyingira mu freedom city olaba nenyingira abantu gye bayingiramu nga waliwo ekivvulu okitegeera abantu babeera bayitirivu era security ebeera tight nyaawo kale kati nga mmaliriza mbadde ntulako kwano ku bantu abakoseddwa Daniela Kibuuka wa myaka 14 there's Daniela Kibuuka and Daniel Kibuuka wa miaka 10 Ibrahim Kizito wa miaka 10 Nazama wa miaka 13 Margaret Natukunda wa miaka 29 Shafiki Muonge wa miaka 10 Cynthia Maria Namyaro wa miaka 3 Viola kakati bw'otunira kumanya g'abaana abamu ku baafudde n'emyaka gyabwe they are not supposed to kubeera mu bivvulu by that time so wakati bali below 18 so wakati ekyo ngo ovuddeho ku ekyo nti kati nga byonna bimaze okwonooneka byonna abali mu kivvulu basobola okwerwanako twali mu nkuuka ssaawa 2 zaali 2 nga media aleeta abaana ababuzi
ng'abato bato bwe bati nogamba nesinga bampamu ku bwa president nenfugamu neziba saawa 2 so abazadde mwagala omuntu byotwala nogamba I wish I could make them right abazadde mwagala nnyo abaana nenjagala respecting ensonga ekutwala mu kivu twatulana si buli omuntu agende abaana basigale waka basigale n'abakuuma banenze nkuze tuuka nze sigendangako wantu mbukula fireworks nze mirimu gino gye ginzunza twabeeranga waka ng'era we bitandika nga mama afa tuyita ku shedi mujja mulengera tukusharaton nga oba olengerayo mujja mulabe fireworks soko bwe abantu gye waliyo gye mwasinzira nkola shira twabeeranga makindi apankere